Lasita mukazi we yali alima. Kamwaka namugenda mu mana. Operation huyo ku Mirembe Kiriniki. Wanto ine ebizibu byo. Working news amawulire hasi malungi agava wali Entebbe Road mbantegeza y'omukulu hamanyikidwa nga Edisendi amaka hamulowooza te apenge teyagatabudde bigambo ki byayogedde ebyasinze kujjako omukyala n'atabukira Edisendi bwe kunoba video mu maaso awonje kuletedde gwebeera mu kumenkiriza omwana w'enkyukakyuka bambi asembera obunene byaddala Bobi Wine zembagamba alina ebimukuuma nga mwe mulowooza balimba ngati tunagendayo video eno mu mutima mulungi mbadde nsaba mujimpereka like wankaso tambula katukire obunaba njagadde okumanya kweno information naddala timu His Excellency Robert Kyagulanyi ntimu penge musembere waneno njagala nakumanya aba Edisendi we mulio banedda liri puzzle naye mu maasawo si birungi anonya sympathy hakomewo mu game naye ebintu bikyaganye olunaku olwaleero Edisendi ebibi byongedde ddala kubanga byononeka video eza penge nga alumba family y'omukulu Edisendi abyasudde kubanga habituukako omukyala bwe yabirabye mbu amaziga agamuyiseemu nagamba Edisendi lwaki boyogenda ku mukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi nga expecting nti no ogenda kira ku macha otupostinge bano batandise okubeera nga batuvuma lwaki mbambyogirira sokolidde penge beki bye yayisiza mu malenkuletere nedidi puzzle mu maaso anoonya wa sympathy. Lasita mukazi we yali alima. Kamwaka namugenda mu mana. Operation huyo ku Mirembe Kiriniki. Wanto ine ebizibu byo. Omukazi yamenyeke bango nnaku ye muyonka. Okola kaledi alina okulima. Mwana zonkwasa n'ennaku sendi. Stream Kisendi mu radio TV personality critic nga n'ekigero kikuusa jjinja. Onde ku Bobi Wine alina enkyakya z'okuusa ejjinja. Yamusajusa. Omukulu oyo ssebe wakawe agira bwate ekigere naye wawa amazzi n'akuuta ekigere kisizi. Bobi tali mwezo levozo. Lasita gusokolo weebuuzeemu. Awo otula ku pano. Sigalo Alex mukulu. Dr. Mbosa abantu b'emyaka gyo program badde kifana kike badde bakuwa. Kati kakubuuse sendi. Okujjako ng'okyusiza n'ogamba emyaka gyange mikulu. Ojja kutuuka ekiseera we mulenga. Yo giteekako sente. Kwanza ojja kubeera mulungu nga balaba we mulambu gwe weefudde asirise. It doesn't make sense. Tebajja abantu kupaasinga. Tojja kusirika nga ababeera nabo b'okola nabo balina bukiripo nga bawemula. Naye nga be babboosi bo. Olina amagezi. Kati Bobi Wine bwajja n'ayimba nga alina kyagala okulaga nti twetaaga Uganda nga abasajja abakulu nga mmwe mufuna babboosi ababajja mu myaka nga tebabaweebula nabbaweebula ng'ofuluma n'ogamba ono boosi wange. So sikugamba nti ono boosi wange olubuto lwonna lujjudde enfaana bw'abeera bukola bukiripo alire mu supa wa Mamba asokola kaboole ne mu supa w'Emmamba naye nga ye boosi wo. N'omukazi we wake yamenyeka ebbangu kamwaka gwe yagenda mu mana naye gw'alinzi oleeteemu akaviira k'amata n'omugaati. Liri Sendi Museka Salimu Bosa awulabira ddala Seeka alina amasavu g'embizzi ayogera alina amasettama awuuse n'amatu agalidde ali ku Bobi Wine amanyiira. Museka Salimu Bosa Sendi bu business bwe bwokola bwa kisiru nnyo mu Sendi decoration kendo decorating ennyo k'amatako. Sendi bono otabuka tulina tugenda bakulu bajja kuyita mu meeting. Akwanza omanya ate wali mpasingawo nnyo. Bwe tunaagenda tujja kuba kwe tugenda te bakulu bayinza okuyita mu meeting. Kuba tetwagala teweebula kika kyonna. Kyakwekulaakulana kirina emigabo no kyali awo bwe kityo. Omuntu avuga mmotoka ye n'ayambala engoye ze ne bamupaakingira akamereke najja yabifunangamu Kasuku. Which is Kasuku is a great guy. Twetaagiri okumwongerako kubanga abiteekanga ku kyano ekakati enkwe zaaliwa. Gwagamba ati nyina ekwe. Ze naleeta omutwalo gwa $1 ne tugugaba. Birthday muganda wange Amini nenjikola. Okuziika okwabya olumbe nenkukola. Ebintu bisatu bye nakola liri puzzle ku boys dormitory. Birthday nagikola. Omutwalo gwa $1 nagukola. Emitwalo gyange 7 tewagizza. Za nyege olumbe lwa kitaawo na lwabya
na Lwabya period ebintu bisatu nabikola Mukama Katonda ekyo yali nsasula so nzira ku boys dormitory ekyagireetera ebizibu proudness tosobola kubeera na proudness ng'oli mwavu abantu abamu alina okukakkana yes abantu abamu alina okukakkana tolina ssente leka abalinamu bakuwabule bakulambike kuba tolinaamu leka Kasuku baliri pazo bashalomu bakulambike abalinamu ku ssente waliwo nno n'omuntu atali waliwo omuntu eyatufandinga ng'engoye z'okwambala temumumanyi Hashinabu ali awo muganda wa Brunoke yatuwanga engoye yali parts of boys dormitory waliwo Dumba eyakolanga noise media yanko Katolo bwami yali part of boys dormitory ne kutegeera so nze nabagamba sobola kutuula ku boys dormitory Kasuku nerejo namukubidde simu ne mugamba nangamba mbwa ayagala kubeera nga Bale Francis ne mugamba good for him Kasuku ne mujja tugulire ne Brunoke motoka timu fena tubifiru olwaleero Brunoke bwajja ku live tuzisonde hata bana Uganda tobamanyeze nga bansondere bombo ez'obulwadde ez'obutunda Brunoke tumugulireyo ne motoka tumunazeeke ennaku yooli eyamutyobodde n'oga musajja munaalira Jackie wange campaign ojja gitandika kusaba obukadobu gwe Brunoke bolaba gundi yonkugambye Jackie muyite Jackie ajja kuwa sente fena tuwadde sente Jackie milioni 2 ajja zikuwa Brunoke osooke weenazeeke ennaku lwaki bakujoga oli munsi Brunoke yo munsi wa kujogebwa mu muti obolenga kuba bamwagala eri yeganye embuto yazadde mu dola awo abantu ebagala Brunoke so Kiwange nkusaba n'obuwombeefu Brunoke omusupporting ku kyampanya ye era Brunoke ayina omutima gw'okwagala era Brunoke ayina ensonga gye yarezinze oyo muvubuka byabadde ayogera ayina statement gye yakoze n'agamba mbu Brunoke ayagala nnyo okukola charity gwe kitegeeza toyagala kuddiza bantu omulabye omuvubuka bwe yagambye mbu Brunoke yali ayagala charity yes kibi okuddiza ku bantu omuvubuka yagambye mbu yali ayagala nnyo charity ate nze sibyagala gwe okola abantu ze bakuwa ozibaddizaako ddi kubanga abakuwa beesobola Brunoke bwakugamba nti ayagalayo charity agenda ayamba abentwetwe ayagalayo charity agenda ayamba abaana abateeyamba musango kigwe gojja nogambo yali ayagala nnyo bya charity ne mugamba nze sibyagala gwe sente zonna oyagala kudduka nazo bw'aba yagamba ayagala charity bwe yagenda mu akedi n'agaba obutunda ab'omu akedi tebasanyuka mwagala kutwalanga butwazi ku bantu abantu mubatwalako butwazi temwagala kuzza wafunye obukadde nga 10 bangambye ekivulu kya Sorodinze out